Honorable Mpuuga obutakkiriziganya ne mu family bubaamu ne tutuula ne tutakkiriziganya olulaga naye ffenna tusigala nga tuli bawamu. Mpuuga ekisooka okyali memba wa NUP, ekyokubiri bw'obanga toli obanga oli mu lugendo olufuluma. Muganda wange Ibrahim Ssemujjunganda ye yaŋŋamba nti ye yasalawo FDC alinze budde aveeyo era n'ekisinde ekikola ekibiina n'akitandika yeekyo takiinaamu nsonyi. Gwe okyali memba wa NUP, oli mu kkuba erifuluma NUP, ebyo byonna bisinziira ku butakkaanya kutuula ku mmeeza emu. Buli lwe mutakkaanyenga nga mukwata ekkooti nga mugenda mukolawo platform empya. Ekisooka mwami Kibazo, ebyobufuzi biri so delicate, birimu obulabe bungi nnyo nti tosobola kubikola ng'obikola n'abantu ate abakutuusaako obulabe naddala nga bwa buntu. Nze obutakkaanya n'ekibazo nga tuli mu kibiina kimu sikiinaako buzibu era nsobola okubeera naye obutakkaanya bwe buva mu nsonga ne bugenda ku muntu ekiba kirala nnyo. Ndowooza awo ebyobufuzi bw'ogambira nti abo sobola kukola nabo. Ndi muntu akwata ensonga zange n'obwegendereza ne bwe mba sikkanya na kiriwo. Era bw'oba onoonya bannabyabufuzi abaduma n'ensonga zetompa invitation card, kubanga buli nsonga ndowooza nti ebeerako olunaku olupya luminza ogirowoozaako. Tutwaleyo ekyokulabirako ekitono nnyo. NUP ayise ekiwandiiko nti ensuspendinze omwezi okyagujjukira? Asijjukira mwezi naye nzijjukira ya kususpendinga. Kakibanya nti wayiseewo emyezi 10. Osobola okususpendinga deputy president w'ekibiina eyakuwa amaanyi agasinga emyezi 10 nga tolina kyokolawo, oba n'enjawulo kine kooti masho ye Makindye. Nze ndowooza nti ekibiina kye nagezaako okuzimba n'okuwa obudde kiina ebigendererwa ebitali biwandiike. Abantu nga nze kibalaba mu ndaba ndala nnyo. Omulimu gwe twakola ne tusambula ekisambu oyinza okugeraageranya n'ogw'Abasudde gwe yayimbako mu nnimiro y'e Buganga ey'omunafu alya nnyo. Ndowooza nti kya buntu bulamu abantu obutategeera bubi okubalekera omwagaanya batambuze kye batambuza. Tonsuubira kundaba nga ŋŋenda mu lukiiko lwa NUP. Nja kubeera mu lukiiko olw'opposition naye si olwa NUP nga lwa NUP ng'ekibiina. N'olwekyo ebigere byange byaseeseetuka dda era ndowooza nabo obutabaako kye bakola after 10 months. Nti you suspend somebody after 10 months n'osirika akola atya? Munnabyabufuzi omukulembeze alina constituency etali emu. Sina constituency emu nti Nyendo Mukungwe. Nti onkuumira awo ku bunkenke gwe bw'okola ebivvulu mbeera awo nkulinde ng'oli mu kwetooloola ova Masaka bw'ogenda e Ssingo bw'ogenda e Luweero to no consequence nga nkulinze nga ne mu mbeera gye mbaddemu for more than 20 years consistently nga kyenwanirira nkimanyi. Bwe kikyo bwe kibanga kyakulwana n'empuuga n'omuinvestingako so much time and resources and energy, nkulekera space eyo kubanga ebyobufuzi bw'oba tofunye philosophical attachment, bw'oba tofunye ideological attachment, waki ofunayo ekintu ekikugatta n'abantu ne mbaako kye mukola. Ndowooza nti omwagaanya ogwo teguliiwo, n'olwekyo mikwano gyange abo mbaagaliza birungi byere. Ndowooza nti ebyo ebikulu ebyo tubituukiriza, DA ejja kwetuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo olwo ne bwegenda n'ebulirayo. Ekiseera kino ejja kuba ekikozi kyerina okukola. Obwo obukulu bwa pressure group bulina okubeera. Tesobola kubeera nti eri permanent. Okubeera nti eriwo olubeerera bubeera bunafu. Ekisembayo mukwano gwange Norbert Mao Minister wa Justice yasanyuse nagandi eryokanga neetonya mu njogera ya Mao kyemumanyiko nti gift y'olulimi Katonda yagimu. Naye ndi Mpuuga yatyabudde amazina. Bwe yagenza okukwata ku kanzu bw'ati twagenza okulanga empale ya biraka, mulimu ekimyufu, mulimu ekyakyenvu, mulimu ekyakiragala. Effectively Mao agamba nti okolera baludda lutali luvuganya newankubadde wali ovunaana ye.
kati yaga nti ekyandibadde ekyangu gwe kukwata kooti nga ye n'ogenda emitale noga nti abange nti nzize tukole ng'ogyeko okugera ebigambo ebindi yasinzidde ku kiri because being a wordsmith and being realistic ganjawulo ndowooza osobola okugenda mu poetry naye nga tolina kyoyogera yabadde ayogera ki effectively bw'omuwuliriza ng'ogyeko okugera ebigambo ebiri flowery yabadde ayogera ki njala mwami Mao gyali abeere comfortable aweereze mwami Museveni nandibadde byeyasuubiza ensi tabikoleddeeyo ndowooza okugezaako okufaananya okwefaananyiriza abalala tekina kyekimuyamba comfortably asaavinge mwami Museveni DNA yagizuula gyeri simunenya era mumuwa ekitiibwa ng'omusajja omukulu naye obudde bwamala ng'ayagala abantu bamufaanana tebajja mufaanana nze Mpuuga sina kyenja kufaananya ne Mao akola omulimu gwe gumusasule I think he's a very happy man ndowooza agezaako kunoonya mbeera yakukubandeka mwoyo nti byasuubiza banne olaba ne beyasuubiza banne mu kibiina okugabana tebabigabananga eka yagabana ndowooza alina obulumi bwabeere nabwo kola yajja mumugoberera olugendo lwatambule bwa namunigina obwentana bamusibira y'amenvu sina kyemunyiigirako agitambula olugendo kasaa atambula misana twali yajja mumufaanana simuvunaana kiri kimu kyokka byatasobola kukwataddamu kubyogerako ye minisita wa justice yasuubiza reforms azogerako bwogezi mu mabaala na mu press conferences fetuziriko yatugenda zibanja ndala kumaliriza nga njala kwebaza mami kibazo kyalina Ssenyonjo akuwuliriza yakwebazizza kubeera articulate naga nti ebyokujajinga yatudde kateba akutunuulira mami kyalina Ssenyonjo